Ekiwayi ekisoose okulabibwako kitandikidde mu bitundu by'e Makindye era nga n'ababadde bambadde ebyambalo omuli amakanzu ssaako n'okwesiba embuga ebikakasa nti Baganda nga ne babadde bakulembeddwa mmeeya w'eggombolola y'e Makindye Ali Kasirye Nganda Mulyannyama. Tuli bennyamivu olw'ejjoogo lya poliisi, security organis n'ebirala batandika okulumba omumbeere ne tulowooza byakusaaga nti byekaseese ne bajja bamenya kyaki mu Ndeeba. Tebakwatibwa nsonyi. Ffe wano mu nsi muno tumanyi nti Bishop Kaggwa oba Reverand oba Faaza be bali ow'emyoyo. Bano obwedda batambula nga bwe bayimba ekitiibwa kya Buganda nga batambudde bulungi awatali kutataaganyizibwa okuva e Makindye wabula olutuuse ku Kabakanjagala olwo ne batandika okwezooba ne poliisi. Ng'omukulembeze w'abavubuka ba Kabaka ab'omuluka gw'e Katettu sisobola kukkiriza kujogebwa kuno. Tosobola kuba bannaddiini ab'ekika ky'Embogo, nze siri wa Mbogo, nze ndi wa Mmamba, naye kiva ku w'Embogo kigenda ku wa Mmamba. Twogera ku buwangwa bwaffe, buli muntu yenna amanyi gy'ava. Omuntu watamanya gy'ova, obuwangwa bwe y'ensibuko y'omuntu yenna. Bwe kiba nti bannabyabufuzi, bwe kiba nti abakulembeze baffe abafuzi badidde ebyobufuzi babitadde mu ddiini ne mu buwangwa, ekyo kikyamu. Neta Makindye West nze akulidde enteekateeka eno yonna nga navudde wa principal nga ndagidde Honorable Kyagulanyi Ssentamu, batyobodde ekika kye ky'Embogo, batyobodde munnaddiini Bishop Kaggwa, tutwala kiwandiiko wa Katikkiro essaawa zino. Ebyagudde mu ggwanga mwabirabye, abasajja balumbye abataka b'Embogo. Tebakyatya bannaddiini, tebakyatya basumba, tebakyatya buwangwa. Obuwangwa n'ennono kintu kikulu nnyo. Ye Mulyannyama akwatiddwa n'ateekebwa ku loole ya poliisi wakati mu kusikangana ebitogi ne poliisi ebadde balemesa okutuuka e Bulange gye badde balina okukwasa Katikkiro wa Buganda okwemulugunya kwabwe. Abalala abalabiddwako nga beemulugunya ku kya poliisi okukuba abataka kibooko n'omukka ogubalagala mwe mubadde n'ekibinja okuva mu bitundu omuli e Mukono, Kabalagala, Kawempe nga bano balabiddwako nga beemulugunyiza wabweru wa wankaaki w'e Bulange nga bwe balinda okusisinkana Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Muganda kakati avudde ku bannabyabufuzi alumbye ne ku bajjajjaffe ab'obusooli abataka. Twagala gavumenti, twagala ow'ekitiibwa Katikkiro waffe wa Buganda Kabaka w'ebweru abeewo kyakola ku nsonga za DPC ow'Emityana ate ne poliisi atiraagi twagala eyingire mu nsonga zino erekerawo brutality ku bannayuganda kubanga tuli bannayuganda. Ensonga enkulu etuleese kwe kubuuza kiki kye tuddako nga ffe abaana ba Buganda, okuyisanga olugaayu n'okutyoboola obwakabaka bwa Buganda n'okutyoboola obwakabaka obw'ebitundu ebirala, kutyoboola abakulu baffe omuli ba bishops omuli abantu abakulu b'eddiini. Kati tusaba Katikkiro nga yennyini abadde buli lunaku atutegeeza abaana bange mukakkane, kati tumusaba kiki kye tudda. Mu kugombolola abeekalakasi poliisi eriko beekutte mu bitundu eby'enjawulo ababadde bagenda mu maaso okwemulugunya. Poliisi mu beekutte mubaddemu ne bannabyabufuzi ab'enjawulo. Omukka guno gulina engeri gye gwatambula ne gukosa Ssaabasumba Kaggwa John Baptist n'abantu bangi abaali mu kusaba kuno ku kiggwa eky'Abembogo. Era wano wetuviiriddeyo okwetondera abo bonna abaakosebwa omukka guno. Abataka balumbibwa poliisi ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde Mityana, ekintu ekiviiriddeko Abaganda okuva mu mbeera mu bitundu eby'enjawulo ne batandika okulaga obutali bumativu bwabwe. Wabula ng'olunaku olw'eggulo omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga yavuddeyo ne yeetondera Obuganda ku kya poliisi okukola obulumbaganyi ku bataka ne bakubamu n'omukka ogubalagala. Nakandi Sarah, STV Select ey'enjawulo.